Abazigu abadde ku pikipiki balumbye essundiro ly'amafuta eryapitirisa okwadda mu Road ku Sabiri n'ekitundu ekiro bwe baatuse ku ssundiro ne babuuza maneja era bwe balabye balwa kwe kuwamu omuwala eyabadde atunda amafuta ne bamuyingiza mu kamu ku busenge bwa ofiisi obw'essundiro. Wanabyoka maneja Wandiri Kyaddi bwe yalabye nga bambye omukozi munne kwe ogenda okulaba okubadde ababbi bwe emmondo mu kiveera n'okuba amasasi agamutiddewo. Bakuba isasi erindi lyanze ku Basse yagemyamu omubisi yeena yagwa yafa ne omukozi wabo amukuba yeena isasi. Twawulirwa amasasi kuba abantu baife. Omukuumi w'ekifo kino Jjukira Muhammad olwawulira amasasi kwe kugenda okulaba ogubadde era naye abatemu bamukubye amasasi agawerako agamusisa ebbudde okugulu. Aye asikali ye bamukubye mugulu oyo akaali mulamu. Aye abasigarewo ababiri bafu. Ono ali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro erya Kamuli Mission Hospital. Muganda we Rafaelo lunakuyita tunyunyidde embeera omuntu waabwe gy'alimu. Bamukubye isasi lyabita mu mugulu guno lyabita ne muguno lyagemera mu muguno naye muguno eno tulyabiseemu. Aye lyasesenkwire. Abazigu banyaze ssente ku muwala oluvannyuma ne balinnya pikipiki yaabwe ne babulawo mu kusimbula olw'omuyisi abadde agenda okugula ennyama yo bwe liyisa abiri nebamukuba amasasi ku mutwe. Kitaawe wa yisa abiri alaze wanuwa gwe tusanze ng'agenze okwetegera mutabani we yattiddwa aliko byatubuulidde. Yagula bugule ku nnyama awo gibookera awo ng'amaze okupakinga emotoka bakisusaano pipa. Abatemu bayongedde okukola effujo bwe basanze omusawo Kazimbi Patrick ow'Abalawoli esseeta 3 yabadde ku pikipiki ne bamukuba amasasi mu kugulu. Ono yali mu kujjanjabibwa mu ddwaliro ly'e Kamuli. Nabwe n'abasada kutoolayo wakintu babe n'ekirwano tekivueravuera basikamu ekintu batandika okuba bakuba ekintu n'akyekanga kyakuba omugulu ekyakubya omugulu n'agwa n'epiki. Bagenze ku Stanbic Bank okumpi n'ekitebe kya poliisi e Kamuli nga wabaddewo akulira crime preventions mu kintu kino Mugabiri yabadde okumpi ne pikipiki eya poliisi n'akuba amasasi agamukuta obusajja. Mbana akatuuka ku Toto asinente n'engenda ku Share n'enkoma wano nga ku Stanbic mbana akupakinga bwenti pulira masasi. Abatuuze mu kintu kino obubi babutadde ku poliisi ennafo ng'abazigu batuuse n'okugenda ku poliisi n'akuba amasasi mu bbanga oluvannyuma lw'okukola effujjo wabula poliisi n'etayanukula. Poliisi yalwira okutuuka amaze dakiikana nteri kutuuka. Ekigambo kiri nti Kamuli ezira security mu kitundu essaawa eno buli muntu akola obunebwe bundi bana tujawa. Balumiriza abasirikale ba poliisi y'e Kamuli okunywa omwenge emisana n'ekiro ne beerabira emirimu gyabwe. Poliisi yabwe teri mugaso. Emotoka batuwampya naye tezikola zisomba bikajjo. Oba kwekalakasa aba baidaayo obakoti omwibigule tibasobola kutuyamba. Oba DPC buyakaide ono bamutoolewo. Tugenze ku ggwanika lya Kamuli General Hospital gye tusanze nga b'enganda z'abatudde bali maziga nannyini essundiro ly'amafuta eryalumbiddwa eno gye tumusanze twogerako naye. Being a Sunday, they presumed the sales of the weekend were there. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Kasadda Michael akisizza obulumaganye bw'ati n'ategeeza nga poliisi bwetandise okwenja abatemu. Zino kampuni z'abasirikale abakuuma bulijjo tubagamba bateekewo abantu babiri n'okusinga kusinga omu ono aba ali mu bulabe. Kasadda asabye abantu ba bulijjo okubaloopera abasirikale ab'ekikula nga kino. Yabaawo omuntu nga musirikale omanyi bulungi ateekeddwa kubanga ali ku mulimu naye ng'ali mu kubanga ali mu yunifoomu oba abatisatisa namundu ojja n'otubuulira. Lubega Ivan yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.